Owakalulu kakube lwaki okakuba munange nno amawulire ga ssanyu. Ssaabawandiisi wa NUP Uganda David Rubongoya akakasizza nti akakiiko k'ebyokulonda kamaze okwetegereza emikono egy'abasabwa era ne kabawa olunaku olwokusatu ku ssaawa 8 okuwandiisa omuntu waabwe Honorable Robert Kyagulanyi. Era wano mu kwanjula omuntu ono yeyanjudde ebbaluwa ekakasa kino David Rubongoya n'agamba n'ategeeza nti Kyagulanyi tajja kusunsulwa lunaku lwa nkya nga bwe baakirangirira wabula wakusunsulwa ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ejja nga 27. Kambikuwa essaawa eno ate obeere ng'obiraba ebiriwo essaawa eno. Mwalaba akakiiko k'ebyokulonda bwe kava ne kagamba nti emikono gyaffe gyali tegiwera. Kyali kya buswavu, kyali tekikirizika kubanga kyali si kituufu. Naye ng'abantu bonna bonna babadde boogera, abasinga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo kibadde kigendererwamu okulaba nga tetunominatinga ku lunaku lumu ne bano abatiitiizi. Bano abatiitiizi basabye nti bagala kubeera nominated enkya olwokubiri ku ssaawa 4 ez'okumakya. Naffe twawandiika ebbaluwa ne tusaba tubatunominatinga ku ssaawa 5 ku lunaku olwo lumu. Ebbanga lino lyonna tubadde tulinze nga batugamba temunaweza mikono n'ebirala. Mwalaba twakunganya emikono gyonna ne tubatwalira. Abamu ne batuuka tugamba ne bamwagala ebigere tusobola bibawa. Kyonna kyonna kye mwagala tusobola kibawa kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. Kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tekiwera, no. Naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batulwisa kubanga kati twakakifuna certificate eno twakagifuna ssaawa zino. Naye certificate yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert bamusindise okubeera nominated ku lwakusatu. Mukimanyi tubadde twanawusinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olwokubiri ku makya kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2, emu ng'erina okubeera Katwe endala ebeere Nateete. Ate Katwe ebadde yakutandika ssaawa 6 eye Nateete etandika essaawa 10:00. Kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe. Era katusuubire tebapulaninga kutukwatira eyo bwe tugendayo ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga batidde nnyo. Olaba abayisaamu egaali mu Kampala bakola ki n'abantu tebabaliiko. Abantu balindiridde omuntu omu yekka, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaakati kyova olaba bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe. So batusindise nga bwe ngambe ku lwokusatu okunominatinga ku ssaawa 8. Naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready, tuli set, bannayuganda bali ready okulaba ng'omuntu waabwe anominatingibwa. Mwebale nnyo.